250 ku bo z'embuyaga ezikaza engoye ke kadde tukolere wamu okwetaasa ekibabo. Ku ssaawa emu n'eddakiika 29 weebala okubanga okyatambula naffe ku NTV ku ssaawa emu ku NBS amasengeje UBC leero n'agabuutikidde ku bukedde. Kaakati tuli ku nsonga ya Covid-19 eno tugiriko nnyo twagala okulaba nga buli muntu addamu okufuba okulaba nga yeetangira ekirwadde kino. Okujjanjaba nno obulwadde buno kifuuse kya bbeeyi k'obe ng'ogenda mu ddwaliro oba ng'ogenda kusigala waka. Twogeddeko ne Dr. Fiona Atuhebwe omu ku bannayuganda abasooka okufuna ekirwadde ekyo Covid-19 n'atusigira ekifaananyi ku kiki ddala ekyetaagisa okujjanjaba obulwadde obwo Covid-19. Dr. Fiona Atuhebwe y'omu ku bannayuganda abasooka okukwatibwa ekirwadde kya Covid-19. I started getting the severe symptoms, failure to breathe, very fatigued. Mu ddwaliro gye yatwalibwa Atuhebwe agamba embeera teyali nnyangu. By the time I got there, my kidneys had been damaged. So they were managing my kidneys. I was showing signs of blood clotting, which is one of the things that COVID does. So I was put on treatment on a daily injection to prevent my blood from clotting. Kyokka yadde yawona ekirwadde kino Atuhebwe yafuna obuzibu obulala. Every day it was something different. If you know that you cannot afford 20 million a week on your patients, just be careful. Just be careful. Wano mu ggwanga ebisale by'okujjanjaba ekirwadde kino biri waggulu ddala. Okugeza ng'olina ekirwadde kino kikwetaagisa emitwalo 15 okuweebwa ekitanda mu ddwaliro lya gavumenti, so nga mu ly'obwannannyini weetaaga emitwalo 5. Okukebera endwadde endala kikwetaagisa emitwalo 3 mu ddwaliro lya gavumenti, nga ne mu ly'obwannannyini kye kimu. Okukebera Covid-19 kuli ku mitwalo 25 mu buli ddwaliro gy'oba olaze. Okukebera ekifuba oba ensisa kwa mitwalo 4 mu buli ddwaliro. Ekitanda kw'osula okisasulira emitwalo 5 mu ddwaliro lya gavumenti, so nga mu ly'obwannannyini osasula emitwalo 10. Eddagala olifunira ku mitwalo 5 mu ddwaliro lya gavumenti n'ery'obwannannyini. Ate omukka ogusibwa oba oxygen ogufuna ku mitwalo 5 mu lya gavumenti oba mu ly'obwannannyini. If you look at those who are critical, you take about 30 to 75 million shillings. Wadde nga waliwo abantu abali ku nkola ya yinsuwa, enkola eno tesobola kuwanirira bujjanjabi. Era ne bw'ojja n'ogula yinsuwa ey'obujjanjabi ebeera n'ekkomo nti bw'obanga ozze nga tugenda kujjanjaba ekkomo lyo lye lino ng'ova ebweru oba wetuguwa ekitanda ekkomo lye lino. Kitegeeza nti ekkomo eryo kuba bw'otunuulira kati abalwadde Covid, ssente ez'obujjanjabi mpitirivu nnyo kuteeka obuteesi ku kyuma eky'okisigeni. Bwe butuukidde olwaleero nga gavumenti esaasaanyizza obuwumbi obukunukkiriza mu 100 ku kukebera ekirwadde kino. Kyokka bannayuganda balowooza nti singa ssente zino zongera okukendeezebwa kijja kusobozesa bangi okwekebeza. Bandibadde bakiri bazza ku mitwalo ng'ena oba 2.5 buli omu yabe ng'asobola okugendayo yeekebeze. Naye singa bakendezaako nga omutwalo gumu buli muntu kyalibadde kituwanguyira ffe okufuna okukeberezebwa okwo. Omwezi guno eddagala erigema Covid-19 lyafulumizibwa era ne litandika okusaasaanyizibwa mu mawanga ag'enjawulo. Wabula waliwo okutya nti kiyinza otwala akabanga eddagala lino okutuuka ku ssemazinga wa Africa. Ate ne binaabanga lituuse mu mawanga nga Uganda, tekitegeeza nti buli omu ajja kulifunirawo. Joyce Nakato, NTV. Weewaawo Uganda tetujja kukowa kuyimba luyimba luno. Tujja kugenda maaso n'okumanyisa mu bannayuganda nti ekirwadde ki Covid-19 kikyaliwo kikambwe ate nga kitta. Kaakano we twogerera Uganda etuuse ku ssa ly'amawanga kaakati mu kitundu abantu gye batya okweyunira olw'ensonga nti Covid-19 yeeyongedde okusaasaana. Abakugu mu byobulamu beeraliikirivu bagamba nti kiyinza okubeera ekizibu ddala okukendeeza ku muwendo gw'abantu abalwala kubanga buli olukedde embeera erabika nga yeeyongera kusajjuka. Katulabe ebisingawo ku nsonga eno. Amaka agasoba mu 200 mu Uganda kati galozezza ku nnaku y'okuziika abaagalwa baabwe abafudde nawookeera wa Covid-19. Nawookeera ono eyasooka okutugumbula mu Uganda mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno tasalangako nga bangi bali mu malwaliro bapooca.
Abakugu mu byobulamu bagamba nti okuddiriza ku muggalo kiwonye ebyenfuna by'eggwanga okugootaana ennyo kw'ossa bannayuganda okufuna ekyokulya ye kalunsambulira. Dr. Rhoda Wanyeza yakulira essomero ly'abasawo ku ssettendekero wa Makerere. I think where it really went wrong was people failing to understand that this opening up is now getting into riskier sectors. Abantu balema okutegeera nti okugjawo omuggalo tekyategeeza nti Covid-19 takyali wa bulabe, wabula kyakolebwa okubasobozesa okufuna ekyokulya. Dr. Wanyeza agamba nti enkuŋŋaana okuli ez'ebyobufuzi, okuziika, kw'ossa obubaga abantu gye bakuŋŋaana byongedde okusaasaanya ekirwadde kino. Family meetings are a big problem. Enkuŋŋaana za famire zifuuse ekizibu kubanga abantu beekwasa nti tebagenda mu masinzizo na mu nkuŋŋaana ne beerabira nti bwe bakuŋŋaanira ewaka nawo beesiigirawo ekirwadde kino. People are planning all sorts of activities within the family. Wadde bangi bajjumbidde okwambala masiki ate engeri gye bazambalamu ebayitira lumbe. Now many people keep their mask under the nose. You see it under the nose and they feel very comfortable with it. Abantu bangi masiki baziteeka wansi wa nnyindo, abalala mu bulago. Kyokka obulago bubaako obuwuka era bw'oddamu okujambala obuwuka obwo buba bukuyingira. Wakati w'omwezi ogwokusatu n'ogwokuna abalwadde ba Covid-19 mu Uganda baali batono ng'abasinga baali bava mitala w'amayanja. Wabula omuggalo bwe gwaddirizibwamu okuva ku ntandikwa y'ogw'omukaaga omuwendo gw'abafuna Covid-19 gwalinnyamu naye ate ne gukka. Okuva mu Agusto embeera yakyuka okutuusa n'olwaleero kati akalimi k'abalwadde kagenze kalinnya obutasalako okutuusiza ddala ku mitwalo 26. Dr. Wanyeza alagudde nti omuwendo gukyalinnya. And our projection is that tuteebereza nti omwezi gw'okuna omwaka ogujja we gunaatuukira abaana ababazuuliddwa mu ekirwadde kya Covid-19 bajja kubeera emitwalo 9.5. Kyokka ku bano 100 bateeberezebwa okuba nga bajja kuba bafudde ekirwadde kino. Kati buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okwekuuma ng'ennamusa tennatuuka ku nnyooge. Bitandika bwe bityo n'omuwendo mutono ne gugenda nga gulinnya. Bw'ogenda okulaba firimu, omupiira oba mu nkuŋŋaana zonna manya nti oli ku lulwo. You're on your own. Wetwogerera nga amalwaliro ga Uganda gajjudde abalwadde ba Covid-19 naye ng'abasinga ku bano bali ku byuma ebibayambako okussa. Jamina Mulindwa, Nwaha, Kampala. Wadde nga kyamazima nti bannayuganda abasinga beesuuliddeyo gwa Nagamba ate nina essanyu nti gye ntambulira waliwo bannayuganda buli kaawulidde nti kasobola omutangira okufuna Covid-19 ng'akakozesa bangi bali banywedde entangawuzi, niimu. Walusimbi gw'okozesa ki eruddeeyo? Waayo abantu beerunga ebintu bingi, enniimu kweri, entangawuzi, na byonna ebyakiragala ebyo batugamba bikola bulungi nnyo. Weewaawo waliwo omusawo yali aŋŋamba ennaku ezo nti ate abantu babyerunze mu bungi, abamu abalina ulcers ate ne zibatabukira. Tugamba bw'oba obirunga okuzimba obusobozi bw'omubiri gwe okulwanyisa endwadde birunge mu kipimo ate era obinywe mu kigero nga si bingi nnyo. Naye ekyo nga tukirese katulabe abakugu kye boogera ku ngeri y'okuzimba omubiri gwo ne guba nga gusobola okulwanyisa endwadde enkambwe. Omuwendo gw'abantu abakwatibwa Covid-19 mu Uganda gweyongedde okulinnya nga kati guli ku bantu abasoba mu mitwalo 287 mu 33 ng'abantu abasoba mu 5 be bakwatibwa obulwadde buno kumpi buli lunaku ng'abaakafa basoba mu 220 ate abawonye bali 1,007 ku bantu abasoba mu mitwalo 69 mu 2,455 abaakakeberebwa bukyanga obulwadde buno buyingira mu Uganda. Okusinziira ku Dr. Grace Nambatya omukugu mu kunoonyereza ku butonde mu kwejjanjaba era akulira ekitongole kya gavumenti ekya Nacho Chemotherapeutics Research Institute ewandegeya Uganda etuuse ku mutendera ogusemba ku bulwadde buno era ogusinga okubeera ogw'obulabe kyokka nga basuubira embeera okwongera okusajjuka mu biseera ebya Ssekukkulu. Era y'ensonga lwaki minisitule tukubiriza okwewala ennyo okutambula nga bwe tubadde tukola bulijjo, si kutulumya naye okuuma abantu baffe tuleko batwalira obulwadde kubanga era bujonga omukulembeze w'eggwanga bw'atugamba nti obulwadde tebulina magulu ffe tubutambuza. Wadde guli gutyo Nambatya agamba nti waliwo emitendera mingi egiyinza okuyitibwamu abantu okuteekateeka emibiri gyabwe okusobola okulwanyisa endwadde n'obuwuka omuli n'aka coronavirus nga bayita mu mmere n'ebibala. Tetuyita ekitima tulekeraawo kisuula, let's stop kimu nnyo
ekirungo bakita bromelain eyamba ennyo okudestroyinga obuwuka obusirikitu obukwasa ssenyiga. But this time we're going to show you how you can put it in a glass or a bottle like I've done. Teekamu amazzi ag'okunywa kati ku makya n'oggyamu amazzi gano nga nakazuukuka n'enganywa nasinalya kintu. Agambye nti okulya emmere erimu ebiriisa byonna kiyite balanced diet kikulu nnyo mu kiseera kino okusinziira ku mukugu ono ennaanansi erimu ebirungo ebitasangikasangika ebisobola okutta obuwuka era atubuulidde engeri gy'erina okukozesebwamu. Osobola ogibya in plenty, erina vitamin C ekuziyiza ssenyiga omukambwe okumufuna. Sinnaanansi yokka y'omugaso okusinziira ku Dr. Nambatya nga n'ebirala bingi ebitwetoolodde omuli cukkamba, emicungwa, enniimu n'ebibala ebirala. Moringa alimu ebirungo byonna omubiri gwe byetaaga, such a popo. Dr. Nambatya agamba nti singa omuntu akozesa bulungi bino byonna omubiri gufuna amaanyi agasobola okulwanyisa obulwadde buno n'okugattako byonna ebirina okugobererwa omuli okunaaba mu ngalo buli kadde, okwewa amabanga, okwambala obukookolo n'ebirala tusobola okuwona Covid-19. Abaana mu luwummula emicungwa gino mu kifo ky'okutawa n'ogikamula mubawe bagirye buli. This raises your immunity. Because COVID, one of the things it does is to lower immunity. Banange mwebale nnyo okubeera naffe ku mawulire gano ge tukoledde awamu ku NTV, ku UBC, ku Bukedde ne NBS. Tukuŋŋaanye ne tubeera wano okulaga nti tuyinza okubeera obumu ne tulemesa ekirwadde kino Covid-19 okwongera okusaasaana. Obuvunaanyizibwa obwo butandika naawe nange. Ekigambo kya masiki bannaye temukivaako. Masiki njijjako lwakuba nti mbadde nina okwogera naye nga ensonga eya masiki kikulu nnyo. Bwe tuteefeeko abaagalwa tugenda kusasula omuwendo munene ddala. Walugembesebwa. Ya, bannayuganda kye nsobola okubagamba nti luno lutalo lwe tulimu nga omukulembeze w'eggwanga lwe yatugamba. Olutalo lwe tulimu tulwana n'omulabe atalabika naye ng'ate tulina kuwanika kubanga nga bwe mulabye embeera bw'eri mu ggwanga, obulwadde bukyali bungi ate bweyongera, abantu baffe batufuddeko n'olwaleero tufiiriddwa omubaka waffe owakyotera. Kale embeera nzibu ddala. Kye tulina okukola bannayuganda bannaffe nga bwe mulabye nti twegasse tusobole okubatuusaako embeera eno, mwongere okunyiikira okunaaba mu ngalo. Aba takisi, aba bodaboda, mu ab'amaduuka obudomola mwabugjawo naye awo mubanga abawanise ate okwagala okusiiga abalala obulwadde. Twongere okunaaba mu ngalo, kino kijja kutuyamba nnyo. Buli woyisaawo eddakiika genda mu maaso n'okunaaba mu ngalo, kijja kutuyamba omulaba oyo obutasigala mu ngalo zaffe kubanga tomanya ddi lwagenda kukwata ate akutuuseeko obulabe. Weekange ng'ozze wano emulago we tusinzidde okuweereza olunaku olwaleero oba okugenda ennamboole. Embeera eyo tetwagala ekutuukeko. Bwe kiba kisoboka mu biseera bino eby'ennaku enkulu, bwe kiba kisoboka ng'osobola okwewala okutambula ennyo bakugenda mu byalo n'ebirala, osobola obyerekereza ku lw'obulamu bwo. Hati mugamba oti webale nnyo munnange Walugembe. Kituufu kyoyogedde, akawuka tekatambula wabula ffe abantu ffe tukatambuza. Omwaka guno gwokka togenda kufa olw'okuba togenze mu kyalo kulya lunaku lukulu na baŋŋanda zo. Kisingako okubatwalira obulwadde oba gwe okubujja gy'oba olaze. Sigala ewaka, wuliziganya nabo ku ssimu naye nga n'ekikulu kyo ekisinga obukulu tetwerabira okwewa amabanga. Woba ogenze mu katale, ogenze mu dduuka akeedi onoonya olugoye, fuba okulaba nga tosemberera nnyo munno. Twewa amabanga okusinziira ku minisitule ey'ebyobulamu nga bwe yatulambika. Webale nnyo okubanga obadde naffe. Nze Hatimana Lugwa Sekaya. Kale ensonga ezo muziwulidde okuva mu bannange. Tetujja kusukkawo naye nange siyinza kubeerekereza nga sinnabakubiriza. Ensonga ya Covid-19 mu ggwanga Uganda. Ajjukira bwe kyava e China awo mu kibuga ekya Wuhan. Embeera yali mbi nnyo nga tulowooza nti tuli kinyanyampindi oba oliawo wala nnyo okutuuka eno mu Uganda. Naye wetwogerera tusaanye okubeera abakakkamu. Weewa amabanga, busanitizer kintu kikulu nnyo. Bw'ogenda ku dduuka naaba mu ngalo. Naye abamu ku mmwe ebintu mwabisuula mu guluka, ebyokunaaba engalo mwabikoowa. Naye nga tugoberera ebyo byonna, ekisinga obukulu oyinza okugattako ne kadduyiro ako. Kadduyiro kikulu nnyo
kubanga jjukira nti ekirwadde kiwe kikusanga nga omubiri oli awo muyabayaba kiyinza okukugoya mwattu. Naye kikulu nnyo okulaba nga tugobera ebyo byonna ebyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu. Tugenda kuwumulamuko naye bwe tuwummula tugenda kudda ate mu studio butereevu, tugenda kuddayo ku UBC, wali ku UBC leero mawulire gaffe, ate ku NTV ku ssaawa emu, gabuutikidde ku Bukedde TV, ate n'amasengejje ku NBS. Nze Jethro Kasayigi, mwekuumire ku TV, temuvaako tukyabaweereza. Abantu 228 be baakasuulibwa n'ekirwadde kya Covid-19. Ekyennaku 250 ku bo zimbuyaga ezikazengoye. Keekadde tukolere wamu okwetaasa ekibabo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a